ng'abantu abalala bali mu keetalo k'olunaku luno olwa Ssekukkulu ate bba abatuuze abawangalira mu bifo eby'enzigotta Krismasi eno bagiwanda lulusu. We tutuukidde mu Kawaala Zone 2 ekisangibwa mu ggombolola y'e Rubaga tusanze ekyalo kisirifu ng'abasinga beggalidde mu nnyumba zaabwe. Eno abatuuze evvumbe ly'enkoko n'ennyama obwedda bawunyiriza biwunyirize ku miriraano kuba n'abamu tusanze ekyokulya kyababuze nga bagoya kawunga. Asobodde okufuna akawunga ate enva tazirabyeko nga n'abamu tusanze batokosa mukene. N'abaana bange bali awo tebalina kye bagenda kulya. Genda kamukene kaffe kali awo kamukene bagana okugula omwana kubagala tusobola kumugamba Krismasi njimanye nga n'ekyokulya sinina wadde okumanya nti naalya kati ngenda kumanya ki. Engalo nga bwe zitenkanankana tusanze amaka agamu go gali mu bya ssava era tubasanze beetala. Tambudde bulungi munnaye tufumba akamere obulamu buli bulungi. Ng'abamu bakaaba olw'obutafuna Ssekukkulu ate bba abagifunye obwedda bayimba obuyimba obukoona bannaabwe bekibuze. Namala yonna kati baninga golodi sula mutoyiko kyannonda muzika mutana ng'agifumula mama ndaba nti angazeye wange nalosenga tuzadde abaana nga tebalungu wakasi mwenna akambabuulire kulo obubi agenda kukiraba ku luno. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kyokka newankubadde balemereddwa okufuna ekyokulya naye zezigula omwenge tezibabuze nga n'abamu tusanze batamidde. guno tonto oba gumugita nsaali. Kawala gikenteeka mu kipa pretending nti nywa bbiya owulidde so bannange mutuyambe bataata. Oluvudde Kawaala tugenze butereevu mu Jambula Zone oba abangi gye baakazaako erya Kimumbaasa ebwayiise. Nga bulijjo eno tusanze baakwataganye dda n'obuwalagi ate abasobodde okugula ku nnyama tusanze bafumba sala wano. Newankubadde bakaaba obwavu naye olunaku lwa Ssekukkulu balumanyi bulungi era basobodde n'okutuyimbiramu obuyimba obulugenderako. Kale bonna nanyiza nnyo mikwano gyange bonna okuyindira mu mwaka ne Krismasi. Gyemanyi mazaalibwa ga Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omutuukirivu aba azaaliddwa. Eno abamu batubuulidde nti omwaka tegubasaze anti basobodde okwefuniramu ababeezi. nobody gambayo Asanyuka nnyo ng'ali nange. sizoni angulidde Kawala sengera we mukolera nnyo. Merry Christmas. Mba mulimba bwe nkugamba nti mu Kimumbaasa ndabyeko ku ntamu ebadde etereddwa ku sigiri oba omuwumbo gw'emmere nti balinda kaseera ka kyamisana beeminse. Kw'okudigida tebaakubagaana era we tuviiriddeyo ng'endongo etandise okusindogoma. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.